Nasana yatandikira ku Starbucks. Ku mwala gwa Lubigi ku police. Omwala gwa Lubigi kutwala ne Kampala. Awawali Northern bypass ali Kampala. Ali Kampala. Naye omwalo gwa Lubigi. Eri Nasana eno Kampala Nasana wa. Wonna wosinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo nyina Rasta Baga ziwamuza kyeyune tugenda kwogera naye ebigambo olwalero agenda kubuuza Rasta buuza abantu tubabuuzaako abali eyo mugyebale tuze tubabongeko tulabe kyekiro kyekitambula ziwamuza kyeyune ku 0703511589 ekyali nnyo kyamaanyi kyenkyeyanjula ndiwe Nasana ndiwawe ebisinga tubimanyi kati Nasana baba wane ekirabo ky'enkoko bakita KFC tontabula ate girabako waawo nga wakava ku Starbucks ekyo si kirabo bajja kukola bizinensi zaabwe nanje kirabo ky'emmere restaurant tugiyita kirabo Luganda olwo oba ekirabo ky'emmere ekirabo ky'omwenge simanyi bakusasula baki aba KFC Just Nasana tuli mu status ey'enjawulo tuli mu city tulina ne university mwina university Avas University eri mu Nasana munnange ne Metropolitan ne YMC main branch eri Buwambo yo ne Nasana municipality Buwambo Nasana municipality Metropolitan yeri Kampala kuba yanna mungona eri namungona naye katulina mwaba ababiri Nasana ndoza just TV stations, radio stations, tuina mu Greenman television, GTV. Ngovude ku court. Court ye nabweru. Akdwali oli lisooka nodda ku court nokka wansi. TV lyao. TV mwe. Radio muina Tiger FM. Eyo yafaate ya Nasana. Eyo yadda kuva 2-3. Ndoza. Sibiye bye muina munge byo. Lekanaawe. Tina ne tourist attractions ebyobulambuzi ebiri omwo bimanyi. Tuina mu amasiro. Wamala. Tuina mu Lubigi Lulamba. Yo nayo tourist attraction eryawo. Then tuina a court. Naye court between magistrate court ne another type of court. Waliwo erisa ene empya gye bakakola enabwe Nasana waggulu wavude ku municipality nokka then wabawo nene enkadde enabwe waggulu ku gombolola muina ne KFC KFC bali kava kusasudde oba gototo je Syria nkoko Syria nkoko okakasa toli nkoko nze ndya nnyama ne Syria nkoko kyobayita chicken chicken sizili botwali kulandi star wajja yoki nenjiteekawa nojitwala nenjitwalira tusebe kanyuma ngandi kati otwalidde mutamuwalawo surprise niyo oli enkoko Syria nali ndi enkoko naye Syria uwa mnyokanye kulandi star kulandi star tetwali abajjukiza ebyaddala jukira twanyuka late era delivery nga jera natwaya Africa nanga daddy thank you obuchupuli oyo bagaba mu hotel obuchupuli kati tugamba kulya ng'oleeta obo bantu balya naawe obuchupuli basiigako obusiige buchipusi babala bubale ne babuteeka wano akafi ne bakanyika mu butto nekeegira so kyonna kyekiri Nasana wuya tano tuli level nene tuli ekibuga ekyaddala Nasana kyo kibuga kyaddala ate nga tukyakulaakulana n'enguudo bangeddo zizimba baba ekereziya eyina ebizimbe ebyezimbya wa very good ku street maaso ga police bagita St. Joseph St. Joseph etadde okwo ebizimbe eyina essomero eri standard eyakabi primary ne secondary up blaza tulina police station yaffe ndowooza ogiraba wano opposite ne municipality giraba municipality kota yaffe ndogiraba nayo njira tulaba nti egwana tuli baddala tulina abagagga mu Nasana ngale bajja nti ovu Nasana bakwa just sente zibati nga balina gamu mu nsawo nga basajja mwe bali bayina ettoko mbataddemu ebizimbe omwo Nasana era nze ndaba abantu omanyi nti olaba bano naddala bansula kyanja nga bamanyira Nasana usanga ekyanja nga kabiba Nasana muli abantu kati nze nina ekintu kyenyiza okukugamba kiringa oli wanaagamba mwana nsula eyo bwebajja nsula eyo gindi kati waliwo omusajja ekifo kyasobola okukugamba gwe mutwe n'ogamba oba kintu Nabulagala kiririddawa ng'owulya ng'ekyabajega olw'erinnya Nabulagala kumbe bw'otuuka Nabulagala osangayo amayumba kati bw'olaga Nasana bo bamanyi Nasana oba kyalo kyabajega naye muganda wange otuuka Nasana ng'abyekyanja simanyi bye bagamba kituufu
Makindi bagitabo alichanja nengo obuyumba obulaba obuyumba wategedde no galaba nabagamba nejangu Nansana kyakubiri kyobulaba nze mbadde sagala nnyo kona ku KFC ze mbajogera ku upgrade z'ekitundu ezo kati nga KFC bijja luvannyuma kubanga nabo bajja olw'okuba balabye abantu gye bali very good ne upgrade y'ekifo kuba KFC kati yakimanya nti Nansana yatuuka ku level esobola okugula ebyo ebintu bite baaliyo byabbeeyi bitandikira oba kanaana nze nga nkyabigula naye lulinga tuli basatu nnya nabweru enkadde Nansana enkadde eri bano gye balowooza mbukati ojje Nansana mbu n'ofuna ekyemisana ekyebbiri tewali kinamusana kyabbiri Nansana nkugambye Nansana tuli mu level nga ngamba omulya kyamisana kyabbiri Nansana ekyo kiba kikomando Sunday ewedde breakfast tulijayo we yameka kachai kali katano kachai kokka kali solidi kali sagamba sakuba gudi kudawo nonne yambula mbudidde nzekka ate ze natyo kuliyayo nengamba kachai kafite nga sigenda kulya ne logically sebo tuli baddala awemba abantu bategeere nti ate tetwewanise gamba mutulibe muyenga buli kimu kya bbeeyi ate ffe tulinamu group za feza aba mwana yinchi kubanga neze engudo zennyini luno luva wano ewa chipu lukirire ndaba lukolebwa olwebayita olwekabumbi lukolebwa wano olwa Nansana kyennabweru kati ate va bwayise kyennabweru gazi lugoba nalo bali muddukola naye eri waggulu ku kyewamala yingira munda wamala kisimu olwo nalo bali muzitereeza neeno wansi ate gye twogedde buwambo gye bayita ati tuli bana Nansana nabweru Gombe ne Busukuma kati eno Busukuma gye twawulya ne bagayaza omanyi ite no kugayaza oli ate no tuyingira mu Nansana municipality wewe boyita gayaza atoddayo mu Busukuma ne wetolole Gombe omanyi ti Gombe yawukana ne Luweero Nansana municipality ne baba Nansana nene twagala nno kwegattako Kasangati yigira town council wetegattako Kasangati ne Wakiso town council ena tukolo district yemu ngemu Wakiso ati Wakiso naye ayagala kutukamu Wakiso nene blaza Wakiso nene ngabo twogedde ku Nansana ena ali mu Wakiso sub county Wakiso town council bano bakyengera simanyiwa ono Kasangati gwe tugambye Entebbe municipality Makindi Ssaabagabo yingira ebizinga munda Wakiso aline ku mazzi mbizinga bafulumanga mbizinga nga baleeta bululu ku kitebe Wakiso naye nga bava mbizinga wansi kubanga Wakiso ate okwogedde Wakiso Kabejja Katende tugende eyo mundo eyo mpiji kate mu kuweta tuti ala tolinanga matika kati katuyingidde Wakiso very good Wakiso nanga kati boyita wano ojja kugwa ate nga yasinga n'abantu abangi nga ku residential abantu abasulamu abangi yasinga obugiriza ate n'ekirala yasinga n'okusoloza omusolo omungi ate yasinga ne main road zennyingi eziyingira e Kampala amakubo agasinga agayingira e Kampala oyitako mu Wakiso kuba ne Bombo Road Wakiso si wa bulijjo era ffe Nansana tuli mu Wakiso kati abambaga tumukutulemu lwakuba okukutula si kwakumala Wakiso yeetaaga okutula district ddala nga nnya very good kuba Entebbe municipality ne muganda we Ssaabagabo Makindi ne tumuwako ne kuwali ku mazzi district namba naffe tugambye Nansana municipality eno gye tukwata Ssaabagabo Gombe Busukuma nabweru tugateko ne Kasangati ne Wakiso town council wano ebayita Ganda Kyebando oyo tukwate naffe tusolva mu district kanoli gwe tugambye ate Wakiso sub county eri wali district agende ne libali aba bano ba Aji Kiyimba Bawalukagga Kyengera ate nabakyakola district ne tugamba wali ate ne water district eri gyali mbizinga tukwate abo mbizinga tumuweko n'olubalama Wakiso munene akyava mu district endala nga nnya ekitini naye nga kyonna kituvudde wali okugattire bu Nansana tuli banjawulo mwabeekyanja muli Kampala nze siri weekyanja neera abeekyanja ndaba be basinga okukuba Nansana naye tebamanyi kyeboogera naye onalebo naye namulaba Sebaazoleya Luzi Aburahamu ye namulaba nga kati ye bambi ate nekirala kaŋŋamba abantu yayita mu kakubo ka ttaka anti kyemagina Nansana tuli mirundi bbiri tulina kye tuyita Abani ne Lulo Nansana balimira ddala yeyo Lulo yaffe era Gombe kyalo ne biggest part of Busukuma byala abantu tulima n'okulunda era Nansana tusupplyinga n'emmere mu pati ya Kawempe ne actually Kampala Northern Metropolitan Nansana supply omuli Lubaga Kawempe Kyengera ebitundu ebya Kampala owamambuka tusupplyinga emmere kati tubamu ne Lulo so ne Abani ekibuga ono gwe tugambye omuli Nansana division ne Nabweru division Nansana balimira kubanga twagenda twalita wano Matugga si Nansana yonna very good ekyo ekidde ekapeeka
nitugenda katobe wingide Gombe atwali mu Gombe nenge bantu ba kyalo dda kati onale yali mululo je nazole yala bano amaku nedda mnange je wali onale jotategeera kati bano besagala missioninga mwetutule tuloze bulowooza ku Nansana bali aba bayogerera kyanja nawa jogamba abagamba mu Nansana yali nze njagala tutule twogere mu liso era waliwo yaga baga nalebe basajja bamwe abasajja bakuba Nansana yoga nedda ate babogera ku Nansana zisagala bakubagane bali abasola reasoninga bintu nze njagala nkunnyonnyole what is Nansana yo nyina musajja wanga sola kyanje eyo yakubire simu nga tugende eyo buwambo kati nalina okubranchingira awo nga ku Greenfield bakita Greenfield kali nga kagadeni gadeni yamukira onoja kukwata n'okwata oti kati nga nyina okugenda ne mu Kimere ngendo okutuuka yo nga sina nawe mpaki nga ne mugamba eno ye kyanja yamwe kati nanga bachanja amayumba gali ya malungi koze kati kansoke mvuge nti tukomewo tuwalinge kyanje eno ngendo okuteeka kyanja ku minzani kweti kati ate ye Nansana yaffe olabe bagamba amayumba gali ya malungi tetugambye tulina ne zoning fe mu Nansana tulina gye mu kizungu mu kigagga nti yo byakunoonya wali mayumba malungi nga mu kyanja malu ganoonya naffe jangu tukakulage mu Nansana ng'otuuka nga n'akawo kanjawulo empewo ekufuuwa kati kagadeni kali ketwali omuntu nga talina era kati nze kyenjo kukolanga nja kuvuganga endaawo danti waliwo ne washing bay bulungi gadeni ejjudde ngotegetekemu motoka bajoza kacaayi wali empewo ofuuwa bw'oyagala ogenda eri olaba kuwennyanja bw'emyala tano wali kiki tutalina era nabanga environment bino ebireekana bino kati byetuwulira kati ate ekyewuunyisa bw'oba yagala tugende mu area y'ensozi tulina ne apula tusobola okutwala mu Jinja Kaloli n'otuleri n'owuta ku mpewo y'omu Bwengula Jinja Kaloli sikawempe eyo kati twawula kati olaba okuva ekawaala mu Sitenseni Nansana wayawulira ne Kawempe Kampala ne Nansana baawulira ne Wakiso kati Nansana yaliraanye Kawempe division ne Nansana kati ne tugenda n'eri ekkuba eryambuka e Kawempe ne tugenda saidi ene ya Emmanuel Kampala saidi ya St. Luke Church Nansana ne tutuuka mu Sitenseni ya waggulu ye Kawempe kati batutuuka awo ekyewuunyisa tuwetanga abajje Kawempe abakomawo ku maini ne tutuukola essomero lya Kawempe Mausoleum emabega wa Kawempe Mausoleum wali kuba eddala eriddamu eryambuka shortcut we tuyitira nti Kawempe Mausoleum ali Kampala naye emabega wa Kawempe Mausoleum Nansana oyo division ye Nabweru ate Nabweru ali mu Nansana nti Jinja Kaloli party ya Jinja Kaloli emu esinga eri mu Nansana Nabweru division ya Nansana municipality so kyonna kyekiri tulina ne Upland Nansana si kifo kya bulijjo sebo mwana eri Nansana ndala n'erinnya lyokka bw'olyogera nti nva Nansana era abasukka ne bakulyaga wa nibekanga mukko Nansana si kifo kya bulijjo so tubatumidde mwana ab'e Nansana ne RDC wafamita Lwanga Charles ennaku zino kati asomesa abantu omanyi ye wa most of kusomesa outreaching dialogue seminar workshop zasinga okubaamu naye nga Nansana yanjawulo Nansana yanjawulo nebiri bali babbi go jangu olabe Nansana jangu ekyanja jangu ebukoto jangu temutugamba njagala Bukoto omanyi yali agifudde owakabi ono wava munno tomujjuka ne rediyo y'Essimba ng'eyogera Bukoto Simba yapikiranga ennyo Bukoto balinayo kaki Nansana twetagamu bagambe tulina rediyo nedda ey'ettabu gy'ogamba ogiraba abo bayinza okuba abafere fere yaffe community radio twetagamu rediyo ng'ekola etya kati nga eri awo in between ku Kyennabweru mpaka ku bizimbe bya ekereziya ebiri ku mukono gwo twetagawo rediyo mpozi nze kyenalirabye ate neyaffe gyeruddewo kansa gye twalibadde tutonke programu ezongero zigiragira Nansana nyina omusajja nali nkyali ku TV yankontakitinga nga waliwo gayi mugaga agenda kola TV e Nansana waliyo TV GTV endala mpozi nga waliwo gye bagenda okukola mu season egenda bera mu municipality e Nansana awo nga ku municipal waliwo yali agenda GTV ate n'abasajja bali bakyakolera ddala bizinesi zaabwe gali wiringi okuteekamu ssente kwa bizinesi ya TV kati waleese ne ttiimu ey'omupiira bagita Unity FC esamba mu ligi kati eri egenda samba first division yabadde mu second nejja yazzeemu first kati kuwe first tugende mu big league abekyanja balina ttiimu ki kyanja naawe just
omanyi baina kati Kyanja abantu abeere Kyanja ne Kyanja eringa England akapiira akapiira abangereza kitufu kiri ndi ligi y'Ebungereza abasajja tebalina akapiira ku kigere naye ekigambo ne kamera naye balina kye bayita ekigambo balina PR propaganda oyo bakozesa okutunda ekirege kati ate Makindi waliwo yaŋŋamba ye eringa bw'olaba France mbyemizannyo kifo kyakabi nga France nsi yakabi naye bw'onoonya bakipuleya bonna baddugavu bonna bakipuleya b'e Makindi beekawo empe beewabwe bagwira nti France nsi yakabi naye bw'oleeta abazannyi bawe bakipuleya bonna baddugavu ye Makindi kifo kyakabi e Makindi naye bw'oleeta bakipuleya bonna balina gye bava ne bawangaalira omwo Kyanja erina bapikerere bano bo bangi kati kiringa bw'olaba ligi y'Ebungereza ne ttiimu y'Ebungereza yennyini national team eya England erina bapikerere ate kati amafuta twayongedde oleeta amalala tuba tulina edikwota emu ogijjukira edikwota yabana Starbex katwaleesemu n'omulala yataddemu amafuta awo wennyini ku street ya Baaga ng'ova ku Kyennabwera oyambuka kwaggulu yataddewo dipoti namba Europe tibwe bbu n'agiteekaawo nera bw'oba obala abantu kati olaba baleese ne bondi ey'emmotoka wookyamira oyingira awo wennyini ku street ya Baaga gye wangamba nti onokanya wali kati naggwa ekyengulu ekibangiriza ekibaddewo bali muteekawo bondi ey'emmotoka ng'omwana waba alina sente nansana teetaaga genda wa asonga busonzi awo wennyini awo contract kati zijja kujja ogenda emwana emirimu bagga abantu betuga nti baleese amafuta ate olowooza emirimu bagiwa beebule baana b'e Nansana yali ku pampu yali kanaabe ye makanika awo kwegamba Nansana eyongera n'okuzimbuka okuwa abantu emirimu naye kati Nansana eno kubanga bwe tunuulira Nansana ye ekyamazima nze ng'omuntu njirabamu abasajja abalina ssente mwebali abasajja abagagga bapasita Wilson Bugembe bonna bali mu Nansana yaman naye kyerina kati okukola kutereza ka PR bagiburandinga ng'erimu abayaaye abajaguzi b'obusimu ababbi abantu bwe batyo era kantu ali ne guno omusana gwe nagamba nze omu kubongera bridging gap between ghetto ne community olina ng'awa ebyo byonna byakolebwa dda ne mugaga gwe kyoyogera tokimanyi just out of excitement ne bwe tuba tukyalina abaana abasongebwamu mu ghetto ng'okyatuka mu office ne beekanga kati olinga kyolese nti bano abasajja abalina level mu Nansana kati bakkirize bateekewo connections mu bano bye bagamba nti bazzi ba misango ekifaananyi kikyuke mweno media gye baga tugirina ekifaananyi kyoyise PR public relation doesn't matter how do you relate with the public naye kituyisa public relations tukitwalira mu positivity nti obulungi bwokwataganye ne public kati naffe kyetulwanyisa tuli b'e Nansana ne tutuukira omugagga ntuga muzeeyi oli kati Bugembe yatuwa logo ye ffe tuba tulina evvako lye twagala otegeka oli wa ddembe liwagiddwa worship house yetalina buzibu bulandi yagituwa be bali ba property master be twayogerako luli nagamba okusinziira ku level ne boogeneze logo yange ngikuwadde gikozese kitegeeza bye abongedde oteekawo kyoyogeddeko ekya public relations twongere n'okukyusa ekifaananyi baba bagamba nti kale bayaaye kale kategeke nga biwagiddwa worship house naye mumuyita omubbi ewabula kale kategeke nga biwagiddwa Uganda police Nansana division police naye mumuyita omubbi naye kati Nansana ndowakuba nti kati Kyanja kyesinga ku Nansana eyo kyendabayo nti Kyanja ina services ziri corporate ezitali Nansana corporate nga ki sijje eri Nansana sijje kyeki sijje kafe Javas mujine Nansana andi ebyo bye nabadde ŋŋaana wali ebifaanana KFC ebyo ebitukwata ebyo tebiriiyo mu setting zaffe wamma Mnati mu setting zammwe mu kusooka basooka ne babalaba nti you cannot purchase that food kati ya bei ya kuba naliko olaba nga ku Masiro ewamala ndabawo mukwano gwange nagenda eyo sawa nga 8-9 ntuuka eyo teyafumye na mmere yagamba naye njagala lya KFC biki ne mugamba kati nkwata essimu nkole order ku Grovo kati mukukola order ku Grovo ne bangamba wendi awe wamala wa KFC yalina bakujja Nansana tebasobola kuntuukako nga kati service mbera sigifunye kati service ezo zona muzeetaaga ezo zijja kujja oluvannyuma ngera wakukonyeko wali nti ba KFC bagenda osembera nga balabye nti Nansana ekyuse kane basijje banagenda okujja naye no bye twayogeddeko gye twayise Abani Nansana twagambye services ezimu zituuka aba delivery totero balaba nga bazunga bazunga nti
asobola okukola order nga bwoga location nga bakutuukako bamuta Chusi oyo wakali akabasuuna Beni akafe nange si wamma akamwe bamatiya era mmwe temutoma kubane ku biseera by'abatamale miru basuuna Beni bennyini babakayibanda beeyiwayo nti eyo service ku side eyo tebatoma olaba ne bali bampuuta genda nonye kimu kufa ebifungo tutunda kati empuuta ey'akawungeezi empuuta eno musiraamu ina musajja wange musiraamu bansaniya musajja ayagala kye bayita empuuta alala yingirawo masitoowa fuluma masitoowa yingira gye bayita doni yingira Yesu amala empuuta ebeera ku street okwo abasajja bako ebyokulya ate nansana yamalayo gambe tulina wali ennimiro tulya ne fresh food mulima ate ku byokulya byo blazo jeko bino ebyamwe byoyogeddeko sijje nedda nawe kiba nti foods ate nansana bana ekicha tuyinza okubanga tetuyina mu nansana wakati aina business ena byasoko targeting population y'abantu nansana ina population kati olaba nkulaze bondi ne zino pikipiki ne bonna badduka nansana ogenda otuuka nga ba TVS wataddeyo simanyi bondi gundi yabwe nansana simanyi wovulaji simanyi company ezo lwaki bayingira mu kifo bantu balaba nti nansana kyekyo kyokka ate nansana nebanga ina n'omukisa n'abagyetoolodde kyokka nansana ne mu restaurant nga bwe ngenda nendi emmere nenkwata essimu yange eno wadde ya 7,000 ngiteekaawo bwe ngenda wali kataapu okunaaba engalo nga bwe mbanga mbadde ninga ajerabidde ngikwata nengiteeka mu nsawo obanga erimu ekifo nga sisobola kweraliikirira muntu gwe ntudde naye kati muli mu restaurant tujja yitamu olumbe tuba tukoledde mu nansana ng'otuuka nga oba wakayingira bwoti era bakubuuliza you need more care naye nga mu care gye bakuwa mulimu ne bakulaga osobola omuliza akasimuko otuba ku mazzi agabuguma oganaabirako mu ngalo woowumulyako oba oyagala soka kunywa ku menvu nti byonna service gye ziri nga wete wali onagamba nti wuuyo nansana ina mulimu ku jimu mu nansana omwo mwe ziri munnange naawe wennyini emabega wa municipality obadde ogamba waliwo jimu emabega municipality ne ku taxi bba kwennyini akira kirabu ezimu okwo kuliko jimu yes ne ku Wilson bagita Wilson hotero kizibu waggulu kuliko n'ebizimbe okuliko zijimu waggulu ate olifaamu wano ne olifaamu eyina jimu mweziri mwana tu ne muganda yo no I&U kati ate tuwa tukuze ku lusozi lw'Ennabweru waliwo kakilabu ke bayita I&U ne kayina service bakayita akubakira Nabweru Heights kati ng'okavaako ku Kabooti emmanju wakati waliwo gadire bagita I&U waliwo kajimu waliwo sauna service zonna wategedde nansana nno tuli banjawulo munywanyi tegeze nansana bagikuba abagezaako okugikuba n'ogijevuna manyi nkugambye kyanja eringa Premier League ekyamazima omupiira abaana tebalina ttaki ku kigere mu Premier League kituufu abaana bali Spain bayina kye bayita PR ekyanja kubanga bw'otunuulira liigi ezisinga okubeereza manyi La Liga ya tabu erina abaana balina omupiira ku kigere Bundesliga y'abajamani kyekinga ni Italian Serie A ekyanja erina obuyumba obubi obuki obutategeera naye badde eno ne boogera naye balina PR kati balemeramu ne kali akaabe Kampala omuya yayimba akayimba mbw abe Kampala basoke baliye simanyi obugi muso ate emigaati oba Kampala bagiresa ate basoke kati bwe bavanga ekyanja n'agenda kuyaka wempe matugala banga bali abali waffe tuli be site nammwe tuli be ekyanja nasa tuli kati bone balowooza mbu looko ya kigambo kyanja olw'okuba kye Kampala kumbe nedda bino biri mu development kenakulaze n'owennabulagala akusinga wadde erinnya siri akabi kekola ndi owennansana wadde bamuteekako naye bw'otuuka mu nansana ate kirala nansana is developed mwana twebaza n'abasajja abalimu katawuni kiraka nansana naawe weebale kukyusa nansana structure wise abagagga b'e nansana tujja banoonyaako ze kyendowooza naye balina omutima guno omutima kisinziira omuntu toddamu kunyumya kigambo kibayita proposal nabikoowa proposal teba mu buwandiike n'endowoozaayo n'ojja oginyinyonnyola obunnyonnyozi n'ekigambo eba proposal beekweka nze nagamba omugagga eyansuubiza ssente twali tulina byetutegesetegese nansuubiza emiliyoni ezo nangamba yenyini yankubira nga jangu ku lwokuna olwe ssente ezo nagenda okutuuka wate nga kati nze kankugamba bwe si bagagga limiteri era twawula ekintu kino ndose n'ofuna n'omukisa abantu bangi e Uganda bano be tuyita abagagga nga si bagagga sole tubazolera teriiyo mugagga akayana na mwavu 42 taba mugagga amuteringiyo America ngaesobola okayanira akazinga bwe kati nga kati oyogedde kuki akazinga kekayanira kaliko kyolowooza kaliko akakuba ojasti nti wabaawo ebirala kyekiringa banagamba
mbu Uganda ne Kenya basobola okukayanira simanyi Mijingo Island naye yo national interest naye nkula zagamba nti mugagga zino fuuti 2 zatasobola sasulira nakakadde n'omusanga nga ali ku munaku kyenkole tulina abantu bangi betuyita abagagga kumbe bali mbulamu bulungi they just have good life but not wealthy people bali akamoto kavuga ayina omulimu alaba miliyoni 10 wano zakusuubizaako 2 kyokka zimulumotoolako 2 nadduka ali mbulamu bulungi ngambye natuukawo nga sekutale wa ngambye waali oze waali waali kati ngokona office yogera office ya partitioning mu obugundi ndoza nga atalina so kakati baga abati baba bagagga nvaawo kusawa natuukawo saa 6 navaawo sawa nga zigenda mu 9 naye nga sekulitala gambye mwali kyokka omugagga okonkonye alidde ewa n'agenda mu kagundi aka logic y'abantu bakitegeere kati yaweereza ono message n'amugamba oyo mugambe siriiwo kituufu kati gundi nga activities zigenda bawo Saturday olwo Lwakuna Friday samunyiga Saturday nezibawo tuzimaliza bulungi nga talese na sente yankubira nga Lwakusatu nemugate kati nze gwenda sanga moli ne wekweka nagamba asali buka kati ndoza masigaza amabanja agotwagasigaza kuba tusubiza milioni 2 twakola ki tewateeka tewazituwa koya katika nkusindikira milioni 1.5 yazisindika kyegamba ali mbulamu bulungi abasajja abo atuka nagamba nokugamba kampo omwana kati akutereko very good kati era nze mnenku era twageko nogamba we should not be excited mbantu abamu oba abantu abamu kiringa hajinga nagamba omusajja oyo ayina ssente ojo Richard nakola naye mu kalulu season eri twali tutudde nangamba munywanyi munya kwisanganya ekya munywanyi ssente owezi nimugamba ssente owezi neziri mu nsawo yo sese bunze tezingasa ya logic kati bye bana abagagga nga tugaye yeyita mugagga kumba ali mbulamu bulungi omugagga yoli amala ensonga z'abantu era nalabula abavuga nga tero kugenda kwanuga nedalika nina omugagga wange nenga nina omugagga wange naye wamjoshwa mukubira nakuwa emitwalo 5 si mugaggawo just akuwaka ali mu lwaba yakwagadde ate in fact kati abo bwe batyo obafunako sente ngo bawudde bwawuzi milioni 1.5 naye nze njagala ngambe mugagga wange nti oyo omugagga gwokunaga mzee nakuzina embeera terifi nakugamba gende wakofune kokola ngenda kukusasula tyakuwa n'omulimu ogutaliyo kane munene mbulamu kensoso okulaga nti omuntu gwensanga ng'akayanira fuuti 2 mbu mugagga ayina kwata sente n'agamba erosono musasudde fuuti ze 2 bwaba mugagga kano kakayanya ka fuuti 3 ayina kwata zinagenda agula yika 6 kituufu kuba Uganda yonna nze naje tutambula n'obuuza naye abantu nedda tambula miles just 2 okuva mu kibuga Kampala njagala omuli we watali kibangirizi zonna main streets nebo genda Bombo Road olumala mayiro 2 bibangirizi Masaka Road Jinja Road buliko nene obuze lwaki abantu bakaya nambwe ye mugagga oyo taba mugagga bali mbulamu bulungi ali more of them era tulabula abavubuka nti naaba abagamba mwana kakati jango ndabe ntegesa akavako jango ndabe MWS bobanga otegeke evako lyo evako kye ye omukolo event embeera yonna ekwongerako kye tuyite evako nti ekintu kyonna kyotegesa okukwongera kwiruga katekeyo ebikonde gundi alinayo evako katekekeyo pate gundi alinayo evako nti bwobanga oteeka ekintu kyonna nze nsaba abantu nabali abantu abatira MWS fuba nnyo okulaba ng'osooka noba ne 75% of sente zoteekateeka bwe kiri oleme funa eno disappointment y'abano banja teekamu ndi mugagga era nze bano mbalaba abo mu kyaki pasita n'agamba nti banaye osobola okufumbirwa wadde tolina ssente kyaki ejja kuyambako nze nakolako emikolo gino like photography videography kampani yange nga tusobola okukwata emirimu nakwatako omulimu naye guli omulimu gwali gutuuse twali tugenda Nteba olweza kati abagole nga okabuusu obagenda obakolerako omugole omukazi omusajja ndowooza era omusajja omumanyi mukasalo ne bakusala bulungi nnyo omutwalo gwo oba ebiri n'ovaayo emperekeze n'omugole omukazi nga bakolerako awo twogedde ne client nayogera naye ne twogerezeganya nemaliriza ku milioni 1.8 ne kadroni ngenda kamuteerako kadroni kajja kwatako short ntinitini then kagende kubanga abaana baba balina emirimu emirala gy'okukola nemutegeeza nti like 70% 75% sente zino okubeerawo exactly tumaliriza yakera kunkubira kumacha tanaba kusasula naye yangamba lunaku ndekerewo biki nakala kumacha nankubira simu
nenkwata videographer ya asola Nansana ne mukubira simu navaayo omala asola nkulabi yawo ne navaayo ne basisinkana nenkubira owa drone nangamba nyina wenkeera naye nja kukusalako sawa nga muki munana konze kale owe Nansana nowe nankulabye nembasanga okubitaala nembateekamu ne tujikaabya mpaka kabusa nga kubutaala waliwo ka saloni side zaawo nga tupakinga kati bagala tubakwate muko nengamba abaana photographer bali bava bulenge eyo botwasinkana awo nembaga tewawa nomba temusoka kukola kintu kyonna tebana kumpa 75% nga nayo gedde nabo just onozize because bichali wange ate kakati bangambye okanya kujayo kamera nemugamba naye kakati watesa tuti nanga kati kansobe kutereko ngasoka tekake mtwala 5 nemugazi mtwala 5 tezimala ogenda kuongera ku sente naye we nalabira nti nebintu bizibu oyino kolonkolongo oyina waka sente ko tutuuka mu church omukoya agana okuwaayo muwalawe muganda we nagamba nti nze mukobye twatesa tanabikola ne basaje namusaba ya milioni ezo basonda sente zalabikako ne bamwegayirira tujja kuwa ne bakola n'endagaano tutuuka ku tata nagana yange omwana simuwaayo twatesa kakati embaga wenjirabira nti nzibu twatuka mukulya ngechifi okigobanga bugobe ensonzi mu mazzi yamani nga wanafumba kilo 5 ne basiteka muntu amubwete kati nga mwauta supu logic yali mu ekyo nti yakola omukolo nga yenga italinawo the biggest percentage of sente za mukolo naagumira ku gundi yasuubiza gundi anampa okakananga agudde so kakati abatulaba tuli olwayo twagadde tutunulire Nansana nendo uzageraganya Nansana ne Kyanja kyakola batakimanya kisoka Nansana municipality vere andi obedda kenkonako wali nti yo Kyanja kyeki Kyanja kyalo andi logiki ndimugwawo wala nembuuza weya bulenga basumbu kati nembuuza weya diyu birongo kubanyiza okugaa tulina n'ekyalo kye bayita Nansana era nga wakituuseeko ne gamba wano we bayita Nansana ekyalo Nansana ekikola zones eza Nansana kuba Nansana ali emirundi 3 Nansana yatandikira ku Stabex ku mwala gwa Lubigi ku police omwala gwa Lubigi gutwala ne Kampala Northern bypass ali Kampala naye omwalo gwa Lubigi eri Nansana eno Kampala Nansana watandikira naye Nansana awo wennyini okuvaawo okugenda paka kubaita ku Katokota ng'ovudde ku kidda ewamala n'ogenda wansi waliwo akambuka ke bayita ekayunga wakiso mukakaawo bayita mu Katokota agabanga amazzi akakko waliwo amazzi agatokota kati okuva ku mwala gwa Lubigi paka mu Katokota n'okuva olaba mu ttenga yaffe wano ewa Baaga mu Kikongo bide kusali nabweru nokka mu Kakko kati Kayunga yeri eri mu Nansana municipality abo tubatugenze Wakiso town sub county actually town council kati okuva ewa Baaga wano mu Kakongo bide kusali kyenabweru nojja wansi mu Kakko ku mwala katonna yambuka okuva kwa omwala n'otuuka waggulu ku lusozi n'ovuunuka n'odda eri waliyo gye bayita Uganda waliyo omwala ogwawulira Nansana ne Kyebando Uganda kati olwo olusozi bwe luti okuvaawe tugambye Kyebando eri mu Nansana municipality yate bali ate mu sub county ye Wakiso mu myuka bali eyo ewoonono Seggona gundi yabaje Busiro East eyo Wakiso eyo now okuva wano ku Lubigi paka mu Katokota ekyo kitundu bagiyita Nansana mwe muli zoni za Nansana East Nansana West Nansana ezo kyensoso leta Nansana wali ebyalo Nansana ne wabawo ne gombolola ye Nansana division ye ebyalo ata 23 emiruko 6 ng'ovudde ku Nansana division ate wabawo ne Nansana municipality kati bwaba Kyanja kyalo nafe tulina ebyalo Nansana ne tugambye twaga ku Nansana municipality where do you belong oyo alina belonginga mu Kampala kuba ne yoba Nansana division baba bali mu division kimwe bagwa central nakawa bikyali balina mwe bagwa omwo sigimanya we sibogerera naye nga balina mwe bagwa fenduka yaffe tulina Nansana division ate division yaffe bagyesonyiwe kati batugenda mu municipality ffe tuli mu municipality bo bali mu city Kampala city tuli mu Nansana municipality naye niyo Kampala ogiraba n'ensonga ze ne Nansana omugabo mudde omuteeka Nansana birala ne Kampala birala ani asinga crime rate mu Kampala ne Nansana ndoza Nansana Kampala sire Kampala ngani gwe mumanyira
Asale Kampala singa Nansana wamade balutisiba. Nansana bamubrandinganga ebitundu by'abaddugavu bye South Africa nti bibera mu bumenyi bw'amateeka. Lwansonga ebiseera ebikadde. Nansana Kawempe Gayaza natete ebifo ebitolode Kampala byali bifaanagana nti ba crimes baddukanga mu city center ne bekweka ebbali. Newe tugenze tukula ate bavuddemu n'abala ne baddayo gye baava nti kyali yagwalinga muyago ogwabayitamu obuyisi ogwa crimes. Ngera Kawempe yatukanga ngeyogerwako ndala nti yalinga wave of crime neetema nti bonna aboogera they don't know Nansana mwana n'abagagga b'e Nansana nga tukagikonyeku nti abagagga bali mu Nansana tugenda kwongera osaba embeera eyo si katalambu teekamu naye ati siyongera otuuka ku bantu. Watu wa sente tuwalinge Nansana. Nga wa mu Nansana omwo. Nga ina ba mu Nansana tuwalinge Nansana. Tukole ekibuga Nansana. Tetuwa na program. Tukole documentary ye Nansana. Ye Nansana Wajja kwetaga ebimu ebiwerako bya kupangisa. Ebyomu bbanga nebino nenda kunoonya tawunikira kawe Nansana ne bw'anaagaana nti tewali simanyi biki naye nja kuba munoonyeza era ye wakinjogedde mu kamera tebiriko kwekweka nja munoonya ku lw'ensonga eyo twongere okulaga abantu what is Nansana. Nansana kyaki ya Pastor Bugembe yokka enzo bayigatta kyaki eziri ekyanja zonna ayina kyaki emalayo wa Ship House nga batugamba biki nali nva kibuga luli natuuka awo nga kukyakya Pastor natuuka mu budde nga abagoberezi bakola ki bavaayo sawa in between saa 8 na ku saa 9 kati era abantu kambawo information abatera okugamba mbu crime buli lwakuna Pastor Bugembe aba n'ekyoto overnight nze njagala bambuli ku complain eji bawulira mu Nansana olw'okunambu bakuyoba omanya abantu tutambula saa 8 mukaaga gwa kiro badda waka bava nga teri abagamba nako ne crime yatereera kalike tukonyeka akala DC ADC mvujo gama munoonya abavubuka abazibe msanga munonyeza abavubuka njogerenga nabo kitwalwe information dissemination rwoyogera naye atuuka n'akyuka ebbanga lyamaze mu Nansana olwava mu kalulu otuuka noga mindset yakyuka police ye Nansana n'emirirwano kuba tulina divisional police ne stations ezirimu kati baleese ne soccer match police ategese tournament yaabwe ya police buli police station erina oleeta team nawe kisawaawo ng'ogyeko ekyenabweru waliwo ekirala kyebasambiramu mu mupiira kwanda bakyenabweru nze tuyina ebisaawe gombe busuku anti Nansana twogera mu bintu byanjawulo twogera ku division mu Nansana kibuga si kya bulijjo era abantu balina okumanya nti bw'oba ojja mu Nansana all services are there bino byewayogeddeko ebya civil delivery tutuuse ku level za university ng'ate ogamba gundi masomero nsoke nkumenyereyo nga gaago St. Joseph ate oyo aliko okubuuza gendo noonye abakatuliki ayisa abaana bulungi nnyo eyo lya kereziya liisa bulungi abantu tulina kyalo waffe bamuyita Sennoga ayisa bagita Lugoba college Lugoba high njiraba waneeno oyo musajja twe yatandika ndowooza 2 Lugoba high naye ayisa bulungi abaana bulungi they pass with credits katulina motherland credits with distinctions ate ekigambo credits kitege kweganga onoogamba average kitegeeza wabaawo abatayita bulungi n'abo abayise superb naye bonna bw'obakwata bayita kyetugamba ate bwe tugamba nti leife kati ntulinamu motherland ng'ova mu kafuleeta mu kafunda wooti oyambukiza liri awo wansi motherland academy oyayisa tulina St. Mary's New Hope era naye ali ku kisaawe ku kooti n'okukabooti ayo tulina waggulu wano gwe baita Nansana secondary Naseeke kati ate bwe tuvaawo muganda wange okoma tegasasudde gwe galeke sikalinako buzibu tuli ku Nansana nogaba tegasasudde tuli ku Nansana ebyaddala Nansana alina high schools bangama abazadde abasula Nansana bavuga abaana ne babajja ne baleta e Kampala mu Nansana amasomero bagiyita wiiru kati ate abavuga ne babajja e Kampala ne babaleeta e Nansana omuvuga n'omujja e Kampala abaana ne basi vani z'amasomero zibajja e city center ne zibakima bwayise Kawempe amasomero kenda baawo Ivory awo nga ku Kyennabweru genda mu maaso waliwo akasomero kali side za wano ni atali Immaculate Heart oba Ivory oba biki nanga aliwo waliwo n'ekintu kiriwo ekityawo kati Ivory hotero ekyo ekyamayembe wansi eyo hotero kati essomero eriri eyo lya primary bayita Little Muheji eriri awo wansi ate aga primary bannange go toyogera
galiomo Lisa Junior School abo balito muheji simanyi lito todrazi nga tano baleta akasomero nabamu temwogera bano ba Precious Katoke ba Bright Schools Tendo Schools tuyina amasomero nga primary nga nange ne bombuza baga mpaya amasomero nga mukaga wente ko mwana wange mu primary ba mu secondary mu nursery era ku walisiti ne kuya n'ensonga ali no lyo lirimu obusiramu lyo lirimu obukatoliki lina ate lyo liri nnyo ku wano tegeza nasana osobola okusoma nasale nasana no soma primary mu nasana no soma secondary mu nasana very good no genda ku university mu nasana no funa no mulimu mu company yonna nasa kuba company mweziri ate ne ketuleseyo ke kali akasooka kubogambye osobola okusoma kuva mu nasale naye omuzadde asobola n'okuzaala kuba ne health center ezizaaza mulimu kwa malwalira wawe nyine nabwe health center ate tugamba kyolo tumenya ate sebios tumenya gabwa nanyini sebi hospital wano wanyini ku street waggulu didi wabano ngakutoto ya kalina odebo oti munda erili ahano dawo munda tugende ku Ashinaga ate lyo charity hospital Ashinaga ne yomusajja opposite Ashinaga kati wali ule bayita Nature Africa nayo dwaliro ya buli service infectious diseases simanyi matano bikoze bita bachala ama mulimu ate private malwaliro ngotuwa nogaline dwala buli jomwe liri mu nasa ndaga chali ali awo nanyiriyo haji ogamba mubere serious nenga alikola bulungi nga service baziwa katatebo bamulirwa tetubala bamulirwa be bano abazalisa aba nti mama gundi yasomako ko ebya nansingi naye nga yali nnyo mu kuzaaza nakola clinic naye nga yabachala lwakwanti ekigabo twamanyira clinic naye nga bagamba abazalirawo pharmacy zote tuogera neddagala nga bajjuza clinic zigula wali kuliko zi pharmacy ndimo yelete sekita omuzadde omuntu asobola ofuna olubuto n'abeera mu mbeera ennungi n'azaalira mu nansana omwana n'akulanga ali yere twayogedde ku byokulya nansana n'astandika osoma nasale primary nansana secondary paka university nansana n'afuna ne company omuwa omulimu mu nansana ekitali mu kitundu ekitali kyanja ekitali beekyanja n'abe muyenga n'abe Makindye bennyini abavimba ng'ogyeko omuziki kimanyi be bagutuga balina university tuddeyo wansi okuva ku ground tuddeyo okuva ku ground nga we tugambye nti omwana okuva eno mu buzaale n'atuuka n'ofuna omulimu ng'ali awo kisoboka Makindye naye Makindye ate tojegeza ku kyanja simulaba Makindye nakulaze Makindye singa bannannyini bamufuluma Bufalansa oyo bannyini ne bamufuluma Bufalansa talina Makindye n'afulumamu abantu abamu Makindye eringa Bufalansa n'afulumamu abazanyi Bufalansa nanga erimu baddugavu naye ate nansana eringa Italy nga baleta abasambi 2 mu aba mu tournament nga bonna bayitale eringa Argentina what ye nansana teri key player mu nansana nga talina kakwate mu nansana batubulireyo naffe tutandika omumenya abali bitundu byabwe kyanja naye eringa Makindye era nabo batubule ba key player ffe tubawulire abaffe kuba ate nansana gyotwagenda n'abayimbi baayo nga gazigenda nava mu nansana zekanyimbire mu nansana n'abayimbi ki ati nkugambye si wagwa nga si waggwanga naye nga ne bw'obaka bejje nosobola okuba n'okuba mu kirabu y'ennansana ne kutunuulira naye nga ye weyeetegekera ati weewaka byajjogo juga batumanyiranga mbu bo abeekabi bali gindi bajje ennansana ne tugana edda tusibe n'ekikookolo bw'oba tobonze kuba ennansana ojja kukuba omuziki nga ne hoola ekutunuulira tulina ne babokisa nga ab'ennansana twakizuula we tujja mu zaalena oluusi obuzannyo babuzannyire ebikonde ebiwini baziwa abalala twagendanga n'omuzanyi bamitanga Sunday Simon kati yagenda mu police box naye nga Sunday Simon tebamuwangako win nenga mukambo nga ne bwazannya n'awangula Sunday Simon nga tafunanko win twakizuleyo alina zaabwe bazizannyisa kati tujja nansana gwe tegeka ebikonde nga bazannyawo ennansana ng'ojja nansana waliwo tusobola otegekera ebikonde juzi twali mu buvubu nezina kilabu zoyogeddeko zitegeka olefaamu simanyi Paramount ina Paramount lwakuba bagiyita Parliament Paramount eri side ng'oka kukyeka bumbi okava ku chipu oba wakamalako chipu bwoti yeddako awo kilabu eri awo eringa kilabu neyitegeka ebikonde Royal Gardens eyo garden omu nabo bategekamu kuba n'abo ebinyanyanyanya bakubiramu mu Royal Garden bano waliwo noddemu owowa sita akola ensonga z'abakyala
omulongo sale awo ategekerawo ndoza balaba obuvune bwakafo nti ate ebikonde byo fe tulina ne siringi ngono ga coach kawaga coach gundi church eri opposite ne ruli wachimbuza ne sinna kibuuza nyakikosa tinga nyakyogera church givenako kabe tubalina abasajja balina sente tulina omulaba muyita ayina essomo lya Good Samaritan wadde obuza ku masomero bamuyita Mitala pasita Mitala omusajja oyo Apostle Alex Mitala yaliko omukulembeze ku lukiiko lw'abalokole mu Uganda Foundation Nansan ayina church awe ne wali wansi ng'okukeekyebando eyo project ya naye Good Samaritan project eva mu busibe neto mwerabira naye ali munna very good va mu busibe tukutumidde ate nno yo wakika ye Ssennyonjo zeziwa va mu busibe very good Restoration Church nti abasajja ye bali nga bayina emirimu mu ddiini mu makimuki kati ate nno ekisinga okwewuunyisa kye bayita Muslim districts bangamba ziri 76 nga ono gamba obusiraamu mu Uganda omukulembeze w'obusiraamu yoli Seeka Supreme no bamuyita mufti no si Supreme mufuti ye mufuti mubajje Seeka Sabano Ramadhani mubajje oli Kampala yakulembera obusiraamu kati obusiraamu bweyawulamu bakolamu zi districts banga ziri 7 kati ezo districts ziri munya abasiraamu nedda nga ono gamba Uganda tugikulembera tutya kati nga bola abakatoliki ndi balina diocese very good naye nga zikabalinga Uganda yonna ne bali bo bazoninga naye zikabalinga Uganda yonna kati gye bayita Wakiso Muslim district mwe muli Bannasana Bachengera Abantebe kimanyi Nsangi kwega area nene bakakiri Kachiri Kakerenge district kadhi yabeeranga president wa district yeyo ne dedi quarter ya eri mu Nansana omuzikiti wa Humani guli awo omuzikiti omwavu ogwakalina tulina n'emizikiti gya kalina bagambe oba ekyanja muyina kaki district kadhi wa Wakiso Muslim district Sekerias Kigoza atula mu Nansana kyeka tukajja kubali abalokole nti ne mu ddiini ne mu busiraamu kwe kuddamu n'enkunyonyola kiri nti n'akiika ku Wakiso Muslim district mu kitebe ky'obusiraamu tumuyina Nansana kati oli bwaba ayagala okulettaka Nansana inali estate Allahumma katabo toba malayo bano bangula ttaka toba malayo baziina ku street okupaka ogifuluma gy'oyagalira tubalina tabula ate nnyo twayogera ku bano banjovu simanyi bajjudde okwo Nansana kyoyagala Nansana kati mwe muli level y'omuvubuka agenda okukulaakulanira mu kitundu kye nga afuluma ayagala obuntu bwange buno bwentera okulya buno bugonja bwe basiika ne bapaaki bana basaamu saamu naye Nansana yakola branch endala kati eri Kachiri ne headquarter yatandika actually eri kweganga ogamba ekifo kigazi neve main service center eri mu Nansana wano obo actually osoka nove wa Bugembe ndabawo nokawo munda n'abasamuzi bukulisi sort of nabo tubayina mu Nansana bye supplying ebitundu gwe yonna gy'osanga samuzi manya Nansana gy'osanga sitabekis manya ziri wafate kiki kye batugambe tubeeruga nti gwe gy'osanga omuzikiti gwonna nga guli wansi wa Wakiso Muslim district headquarter yaabwe bajja e Nansana ne bakiika ne bateesa ne ku nsonga z'obusiraamu kati oba otyo atugamba ki netugamba n'omu ku bakulembera eddiini y'obulokole tumuyina walikiriza waliwo ebitatuyitako pasita Mitala ate ntubeerawo noono omuvubuka omuto Bugembe gwe twayogeddeko bw'omanyi charity zaakoze mbaana amasomero gayina hoteli zazi just kuyamba abantu community ye Nansana yaffe negenda ekyanja gyokyasanga abaggala n'ebikomero yave wano ne Nansana tukyalina n'abagaba emmere mujje mulye ndowooza kyanja kifo kya kusulamu nnyo si kya business kati tebaddamu kwogera nti kyanja next ku mbeera gye tulina mu Nansana anti kyanja ina bapapalazi bangi bano bapekerere awo nkwagadde abapropaganda bakuba embeeku bakuba ekikopo oyinza oba otambula bonna ogaba bannaye kiki ekiri awo n'otuula ku mutinguluza gwe gusinga obunene lwaye nga gusingako endegeya naye nga omugavu guli awo omunene tekuli yadde akano gama okubaako okuwoggana ennyo sikwe kati kyanja okuba n'abakuba ennyo pikkerere si eyakabi yo bwayiise ne bw'ogyogerako oyinza otandika ogigerageranga naye esinga kyanja kati era kekali ketubaddemu geraganyako olaze nti Nansana ekuba kyanja negiteeka ku ttaka maama nyabo bwe tugaba na makisi 90% egenda wa Nansana kyanja erina 10 ey'abano aboogera bapropaganda very good naye nga 90% bikolwa birabikako
nenda laba musajja wange bijirwa ngaline kwezi ngagamba yali anyumya ku basajja abagagga aka musajja asindika abaana bagende bali bya ice cream ne bali bya ice cream bya mitwalo nkaga nanti avuge mmotoka nga tajja najireta ko nasana kuba nasana bayo baba pulimo bajja gitomera ettale tala lyokka ligula pulimo asobola okuba mutuufu olw'enso abana mu comment nga bagamba justice for nasana olaba ekyo nga bwe yakyogera ayinza oba omutuufu olw'ensonga one tulina bali abantu betwise alivolism asobola otuukayo n'alowooza mbu yasoose okufuna ssente entuumu abaana bagula ne ice cream ow'enkaaga kumbe it is nothing era abasinga mwabwe bali otugamba abalina abaana bwekyana kinene kinyirira health ntuga omwana akula bulungi kumbe omwana alwala bulungi nti beba abalowooza kumbe omwana alwala bulungi era abo Jeno Bigirwa bwayogerako tobawakanira gye bali anti ne Kasuku yennyini agamba nti waliwo emmotoka eziri ekyanya nga tezirina kujja Nansana nga terina kujja Nansana etyanga tuyinamu embi mbwe Nansana kankubuuzeemu kale emmotoka zibavugirayo ojja tomera ttaala kati kankuwa ekyokulabirako kankuwa ekyokulabirako ng'ova ebwayiso oyingira nabweru yaffe otuyingire Nansana fuluma mu kafunda yambuka yita ku muzikiri gwayita ogwa zamuzaamu wegukoma wennyini waliwo akazimba akaddako kaliko galaji pikipiki waddako sheero ako akazimba ennyini ko bamuyita omugeyi ejjingo bw'oyitawo n'ogenda erugo olu wansi ng'otuuka ku ssomero lya Atalasi ng'oyingira Katooke maaso y'essomero olwawo ekiginga kigalaji mulimu biguleeda bitulakita kyali era yenna nnyini biguleede bamuyita omugeyi ejjingo avuga emmotoka y'akawumbi kalamba n'ekitundu asula wali mu kiwa we bayita mu kyeddalu jingo waswasula na mukalinaye 1.5 biliyoni emmotoka gyalinya vum genda olaba omugagga Njovu ow'Ennansana omanye emmotoka gyavuga olaba oguzimbe olaba oguzimbe polisi enabwera ogiraba kasozi olaba kalina empya eri awo enempya ennene ya Njovu genda olaba emmotoka gyalinnya asoba nga alinnya emmotoka ya biliyoni ate boogera ku mamotoka ezammwe abeeyo ekyanja balimu alivolism twakogeddeko bagula emmotoka ennene balowooza zisoose waabwe Nati asobola okubanga ayogerera ku motoka miliyoni 7 miliyoni 10 negamba wali ayina ey'akawumbi ng'agirinnye omuge jambo sa tukutumiddeko jingo omu ate bwe kiba kya mmotoka abasajja bali mu kiba bali Nansana nabo balina amamotoka bagambe n'eddamulira nga yeeyambudde ranka wewaffe wano Gombe wasula crime intelligence gye n'oddamulira jambo sa asula Gombe waffe bangamba no yali ayogerera polisi w'e Nansana ne KMP wa Kampala kwerinnya nyimu twalina ine nnaku ezo ku green card asulawo ng'ovudde mu katokoto yambuka ekyebando neibaawo abasajja balina amamotoka bali mu Nansana ng'oggyeko bya kati abeekyanja bawuza mbu n'emmotoka alivolism ye alaba mbu emmotoka ye yakabi yatuukayo nenga ya miliyoni kekali ke twayogeddeko tugende gye bayita mu kizungu nga twezoninge tujja tuuka bayita mu gwe twagambye wali akawowo akawunya otuukewo tugende mutufe n'emmotoka bulijjo mu eri mu Nansana muno ng'omusajja alina emmotoka biliyoni manya batenga ya muwalawe naye nga mutuuze w'e Nansana nga mutuuze agambye nga n'amaka mwegali ate Njovu weebunaayira bizinesi ze zonna omwo amaka ago omwo ewala aseekali butesi bizinesi kati ndala naye wa mu Nansana naye gambye gy'alinnya naye gamba omugeyi ejjingo twogera ku pasita Bugembe oba tumuleke Pasita Bugembe w'e Nansana naye tuli kubazirira ziri zaaganye nti bayogedde ku alivolism y'amamotoka bw'ojja twalayo emmotoka yo bagitomera ettaala kyakubiri wali sajja beeri si bannaku nga bwe twayogeddeko wabaawo oyo agamba bagitomera ettaala owudde kyeyeekanga ttaala lya mmotoka naye waliwo lyababeeramu nga bagikoona ettaala agitereeza ketwagere waliwo abagaga nga simugaga sisi nti ali mu mbeera nnungi kitegeeza Nansana eno abagikuwa propaganda ng'ekifo ekibibi kyebakola tebakitegeera mulimu abasajja abalina ssente era abantu ababeeramu bantu mukama waffe baamukomerera ku musalaba yagamba atya basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola so ne baana bakomerera kyekibasonyiisa noga just temumanyi omanya Nansana naye wekuba kya serious tugende tutuuleko munna tutambule nga woga ettuwa ya documentary enyuma nga inze Njovu batuwe ssente tukole documentary era tugenda kufuba nnyo tunoonye ku bantu bwe batu tukole documentary ya Nansana abali estate bakabejja bali estate kubanga mulimu ba property masters bali estate mu Nansana mulimu Njovu property mulimu Tabula Tabula tenywa abo abasatu bo ali ku level Genuine Estate kati waliwo Jerox naye ali mu Nansana omwo mwebali abamu bwe tujja n'okunoonya kati mulimu ne institutions nga bwe tugambye Avance University nti at least wa Nansana
wabula sponsored by who? By Njovu Properties, Tabula Properties, Avance University chewenda leriyo. Twayogedde ku YMCA Buwambo. Twogere ku high schools. Worship House Nansana. Lukoba high school. Omugeye Jingo kuba yali mu spare parts. Omugeye Jingo. Era ye logo yene kizimbe kikuliko Omugeye Jingo. Ani awo mulala. Yanga spare parts. Waliwo no wa Yanga. Kizimbe kiri awo kipyanga ova mu store oyingira. Aminova kuchenna bweru. Waliwo ekizimbe kiriko Yanga kuliko bakola garage ba boda ba garage ba makanika. Ekizimba mwito omugagga Yanga. Omugagga Yanga. Naye wano Nansana. Tiger so tuwayo. Tiger FM. Green TV. Green TV. Green TV ne so tuwayo. Bona ndikati kutula kusoka kuma ya bantu mmwe. Mission eri wait. Bona abazoli abaliza mu Nansana si akabi. Ate tugenda kwefasa nnyo bakajja KFC tojja. KFC mu. Njabo baba tebayina. In fact abo bagwira mu Nansana. Kati awo tukwataganye. Abo mbera tugenda kukola ne bali abazimbye Nansana. Njatu nga yeye wamba kati batugamba nga DPC we Nansana bwakwata essimu alina abagagga bagamba kati kasoke nkubira omugagga Town Kiraka bwakwata essimu District Kavi bwakwata essimu Nchima Wanchima Gardens Nchima Estates Nchima Gardens nga bwakwata essimu alina bakubira twale mangalo yo biki Loyo Gardens kituufu abantu bwe batyo no wa green card mzee wa green card yennyini awo je wali obuzaako ka garden kenali mwe basingo kyayikira mwe bali Ore farm abantu we batyo Nchima Gardens era yo Wanchima property Nchima Estate kati atoyo alina ne Nchima Agro Farm nti alime mwanyi alina ne Agro Farms kati betu ino tusinkana tubanyonyole our program eta proposal twagaye tugisigaza mu mutwe Nansana ngabo jinyonyode kati mazo gitegeera nti Nansana ekisoka se kifo kya bulijjo ate abantu abamola babogeza excitement kati ate ne batekamne kibaita omanyi hiyase omanyi baita hiyase nawuli agundi agamba kati gwe n'oyogera oyakwesa nga abasinga tebalina bwe bali bawulidde ku Nansana batuse mu Nansana nga awulira babbi batemo simanyi Nansana just a hiyase kyekinga kyali gwe bayita simanyi Kojja Kabaya omanyi kyali gwe bagamba mbu alimba ennyo Kojja Kabaya mulaba naye anange mumanyi ku mitimbagano yakoze kistory era neewuunyiza alina we yabadde nze Kojja Kabaya kyenkusaga oba olimba oli wadde mbokukola vibe zo sikuina kuzibu yadde kubanga guguyinza okuba gwe mulimu gwo ate ng'omulimu ogwo gujja mu mbeera tukeze ya entertainment no matter oba oli olimba oba nenga abantu bibanyumira nina bamuwa n'obulango bamukyaza ku mirimu gyabwe n'akolerawo oyo waakawe naye ng'olaba balanga so kati nze kye nnaalisabye gwe Kojja Kabaya ne banno bw'oba nga abantu ebintu ebimu tobinaako proof don't also use a hearsay gye tukoonyeeko alina kye yayogedde nga ate n'ekira don't mention people's names nga tolina bujulizi nga kati nze yakoze kistori n'agamba waliwo omukazi yalina bw'atunda akafo ke miliyoni 2 bwe babuloka ne bajja bana jawo babuloka bwe bajja mbubbo ekifo ne bakituna miliyoni 4 bwe bamala okitunda kati omukazi n'agatugabanire wakati bu ne bagaana babuloka ne bamulyamu bo bonna bana ne bafa banoonya omukadde nga tebakyamulaba n'amala n'abuuza munne towulyako sitole ya Mmeremenya Kabaya nze ni mutabani wa Mmeremenya I know the story Kabaya ndi mutabani ne gwe yabadde naye oluuto aga Mmeremenya nga bw'atambula naye ali wali atudde oluuto bali mu hearsay Kabaya Mmeremenya yafa Good Friday nga ya 226 taatawo biological father yatuleka abaana 8 ne maama ogwo nga tusula nabweru yali akolera Bwayise twazaalibwa Bwayise nawe nagamba ka story kange Bwayise nabweru Mmeremenya yafa 226 kati emyaka aga gwe Kabaya likira nzijagala bantu mmwe lwakuba I don't want to be kugamba kuvaako ettaka lye bagamba eryamusa kati gwe kankuwa information omukazi yatta Mmeremenya bamuyita Namukuve omukazi yatta taatawo yatta Namukuve amutaata biological senga muganda asula kazo wali waguna kati gyali yalimala n'omugongo gwe ekisajja gwe Kabaya n'ettaka eryamusa liri mu kyalo baamala senga yasigala waali emukono wali gwe tuyita tuula wansi yaligaba n'aliyuza mulina kunyumiza kojjaawe yatta taata senga yatta taata Uyugire tebamanyi n'omukazi yakuba bwe baasasula okkuba eri eggulire yali asula na mu kibwa mumanyi
yali muna mawulire muzeyi mama natekawo miliyoni ezi aleeta omukadde oyo gwe bagaleeta obujulizi paka nakati tewali yali Kabaya ze ssaawa zino alimbira akaleetako ebisitoole nakati senga baaliyuza ne bagabirako omuzikiti kyaki ne batunda mbubo baana bawala tebasobola leka ttaka ffe taata yali afa yatuga baana bange ettaka erinsiza mu kyalo temugendangayo yadde okunnima afazaali mugendangayo nga mbaloosezza Kabaya wumuze twe kati ettaka lyali mu kyalo eryekika biological ttaka eryekika kati taata we yali tayagala balitunde baali pangisaako nemmetta bino ojjukira ebisajja balima ebikajjo baali basazeeko lugazi oyo yenna ne bajja bayingireyo mu byalo kati ffe ku lusozi kwe tuli bayitawo kiteza baali basazeeko olusozi lwonna nga bataddeko ebikajjo basenga bapangisako kkone ku bikajjo muzeeyi aba alikamule mugamba tulaba tulakita za mmetta ziri kuno yakwata abaana bere bagenda bajjako ebikajjo ne balipangisa kyali omulala owakakira nti twalina kuva dda taata abadde ngano twabanga n'olutalo mu famire olw'ettaka eryo kireza lyali ddene ng'oyimiro n'olirengera erikka wansi eri ku kigwasi ku kikko kati muganda we ye yamwettira senga abo ababiri omu nakati ye gyali emukono sizze namwogerako twamukazako nattula wansi kati yamutta atya dogo mwe mwakitegerete nti yamutta mu ddogo very good ati munnaye twe tuli ba mu nju oba namwe nze ni musajja munnabyabuwangwa si ekyo sikikweka tusobola omumanya mwesi olubuto olutumbidde ngagamba genda mu kyaki bakusabire tekiŋŋana soka genda nenoonyako ate mu science African chemistry kisoze nziyagala kugamba oyo simanyi eyita Kabaya bw'oba olimbalimba naye one va ku bantu b'otomanyiiko history because that is defamation wabiwulya naye tobirinaako obujulizi kati nze kyenjagala kati akitwale ku goodwill nti nedda biveeko otekedde logiki kuba tobimanyi si byebyo if wabiwulya mu mawulire wasoma mu mawulire it was wrong information kati byesonyiwe kuba gwe tobimanyi nze gyentandikidde ngambye nti bw'oba okola emirimu gyo nga mwolimbira mokwe ofune sikulinaako obuzibu kubanga nabannasayansi batugamba nti omuntu omulimba wabata nabakulimba takakkana era awulira obulamu nga bulungi nnyo oluvanyuma lw'okulimba nebisi yafuluma nga kireza waliwo ababagoberera naye nze my concern eri nti kyotakakasa mu biboozi byo byokola Kabaya kireke nziramu nenkugamba nze ndi mutabani wa Abudu Meremenya njagala mbulye bakuba linnya ki bw'aba manyi bakuba linnya ki abamawulire ne story yali sponsored namukuve lukali n'omukazi olwedde gwe yali abasula eyo mu kibwa kumpi n'ewaka munamawulire senga eyabasasula ne batta Meremenya basenga mutabani w'omusijja mwogera igwe wamma nkulekedde ekitiibwa bokise wa Zebula Mando ewa kooki Zebula Mando ebwayise mutabani w'omubokisa aweekazo now n'agamba mbu babuloka bonna baafa kisajja gwe oli P1G eyali akola emigere yasooka bamuyitanga Kaweesi ne mukazi yabadde yeesimbyewo ennabweru ku kadi ya DP Kaweesi gyali owokubiri muzeeyi Matovu wenkulagiridde olaba ng'ova mu kafunda abo babuloka bomenya abaakolanga ne muzeeyi eza muzeeyi we yali buloka wa ttaka Kabaka oli owaddala be bajja ku mulembe gwa Kasulu nga bavuddeko bali mu mulembe gwa property master bali abasooka nga batandise bamuzeeyi Meremenya be baddako 2 afa 2 naye nga emirimu emirala yali mu megganyi wa Kigwo gwe batera okwogera ate kyamuyisa Meremenya yalinga muyonjo nnyo taba na kaviiri ku mutwe eva abamama waiti naye yali Sebulime Abudu n'amanya ge tebamanyi tuli banyonyi kati Meremenya yali mu megganyi wa Kabaka gwe batera oga amukodde kya Meremenya yali mu megganyi yali Kabaka mukozi wa ngatto si mutunzi bano bangula amaliba ne soli n'enkole yali mukozi wa ngatto yali buloka yali mwogezi wa ku mikolo ng'ayogera ennimi 17 17 languages the man had his legacy gwe kisajja gwe sirika kayindire w'omuzoogu bwe kiba kyetaagana kuvuma n'okuwemula omanyi lwaki nsobola okisajja ekyo kirumba lwasonga nkakasa nga nteeka tekirina bujulizi kibireete kyabuuziza munne tewawulirako otegedde ekintu ekyo ndowooza kati kulya kutudde kwambadde obukonyi mu t-shirt mumunuuna ntuuyo ate nga ngiwulirako nageekali abo agasajja agakulu Kabaya ne banno nina ne bennakubidde nga mbasaba Kabaya byotomanyi awo nina oyo taata wange biological father story bw'oba ofunyemu amagezi mu mutwe kati okitegedde nti abaamutta bw'oba oyagala ng'ojjanga nkutwala mpunu gwe
naye muve ku bimutamanyi ebyo bahiyase muleke oza kitege message agifunye wona ate mu mirundi 2 mu bulungi tuteke the information nga bwe yali bibiri byali byakika nettaka asobola okutwala ettaka kati bali wako wekerezia bali wako emizikiti chachi zine z'abalokole senga yalina bye ne bamuwako chachi gwo muzikiti bagubulamu na linnya lya jjajja baguyita Masjidi Adam ate no kye kibanja kyoketi senga temukyakwatagana n'abasenga ne bwabeeraawo mpita wano nga kituddeawo kyonna kitwale kitubwa bwatira bwe kiti n'alivumye senga nga sina kye mmanyi gwe P1G kireke mbadde ngamba mirundi 2 one atwale information kuba badde ayogera bya hiyese tamanyi 2 Sirise ekitono obo yagala kuvuma kisajja gwe totumanyira tetujja na bega ili nga temumanyira abantu okay wona wabadde sinzira okubera kati sente je ziri milioni 4 kati je ziriyo lete kale abagendo lete obujulizi bwawe mukadde gwe mwasama muzee tuzine waka ababagamba mukadde gundi lete obujulizi kale mukadde ya mutampunu mmwe zinange nkuwe biri byenkwaze kula getta keri ya mutanko age basenga abamu ne babbuloka byali yako nawo nga oyebali kati nga nabo bayogera byoyogera ate wedde bye bali naye ne mukumuwerekero muzika baliko baba gaye baba tabo nabana ne bava kabayo olinganga byesobola nakwogera omanyira abantu senga baamu kati nekyewuunyisa era nga bw'obuuzeza empunu tezimanyi yalwalira wikisezi liri lyali ddogo makunale kutwala muntu bino ebiddogo twalwananga nabyo ne bali baali bakimyebibeerawo baamukola ebintu bingi oyo gwolaba kati for your information mu famire baali baagalamu aba taata omwana omukulu omwana omukulu mu famire ate muwala sister waffe naddirwa omulenzi nga bagala taata omwana omukulu mukika n'omulenzi omukulu ne maama ne bakuba taata omuzinga n'atulika gwomanyi batulwanya obeezaawo famire yaffe otudde erimba olwokuba gwegala bakuwaane bombo klata yuti boy I think you're wise but you're my santa klata ombanku wemudde n'okuwemula kisajja ggwe tugenda koma wano ne Rasta Bag olunaku olwaliro twogedde Nansana Nansana tuli jju ne twogera ne bana abadde batera okutinkiza kyanja ndoza kati mufunye enjawulo wakati wa Nansana ne Kyanja. Nansana municipality number erimu radio erimu TV erimu universities ekyo kyokka kikulaga newe tweyongera ekyo kyokka kikulaga nti yanjawulo ate tulina ne zoning y'ettaka eddala eri wa Kiso tugenda zimbamu Referral Center Regional Hospital Referral Hospital regional they can refer you there ne regional nga ya Regional Hospital kale tugenda koma wano olunaku olwaleero tujja kutandikirawo olunaku olwala akuume